Emeremu bali balunzi naye nga bayina ennyana. Naye ng'ennyana eno ya ttabbu nnyo era yabasumbuwanga nnyo mu luggya. Nga buli weefuluma ekisibo okugizzayo luba lutalo nga balina ogisindiikiriza bagitwale mu kisibo kino. Naye olunaku lumu baali basindiikiriza ennyana eno. Abaami bano kye bataamanya mu ddinisa waaliwo omukozi omu naye yayinako ekirowoozo oba idea entonotono ku by'okulunda. Ng'abalengera basindiikiriza ennyana eno basobole ogiyingiza mu kisibo. Omukozi ono kye yakola ekintu kitono nnyo. Yakwata olugalo lwe n'agenda n'alunnyika mu kikopo naye nga kirimu amata. N'agenda n'awunyisaako ku nnyana eno. Era ennyana eno yatambula butereevu n'egenda ng'egoberera olugalo luno nga bw'egenda erukomba paka we yayingira mu kisibo. Naye ng'abaami bano baali bamaze akaseera nga bo bagezaako bagisindiikirize nga bamanyi kye balina okukola. Era mu byonna kye baakola ng'emaze okuyingira ekisibo baamubuuza nti ekintu kino kikoze otya era wakimanyirawa. N'abagamba nti tekyetaagisa kukozesa maanyi mangi ng'olina ky'oyagala okufuna. Waliwo rule gye bayita the 80-20% rule nti ebitundu 80 ku 100 ku bintu by'okola. Etteeka lino likozesebwa mu bintu byonna mu nsi naye olina kumanya wa we lisinga kukozesebwa. Katugeze mu nfuga yaffe oba mu mawanga gaffe gavumenti ezisinga ojja kulaba nga zikozesa abantu batono nnyo okufuga abangi. Mu bizinesi bw'okozesa etteeka lino nalyo likola kabeere relationship nti amaanyi g'oteekamu amatono leka gabeere productive oba gabeere ga mugaso nnyo. Paying attention ku details ez'ebintu ebisinga noba nga okozesa effort ntono nga oyagala ofune ekinene ojja kwekanga nga kyekirina okukolebwa ekiba ekituufu. Kankuwa example z'ebintu ebisinga. Ffeffe n'abantu tukimanye nti omuntu bw'oba muyala kyetaagisa kulya mmere nnyingi okuseewo. Naye ojja kwekanga nti singa olya emmere egwanidde oba ey'ekigero oba ey'ekipimo ekyenjawulo eyinza okukkusa okusinga omuntu alidde sepiki ennamba. Ekintu ekirala ffenna tukimanyi nga ffe abantu nti omuntu okuyiga okuwuga kyetaagisa amaanyi mangi ng'okuba amazzi osobole okuba nga tobbira. Naye ojja kusanga nga effort gy'oteekamu entono ng'okuba amazzi yekubeeza kungulu. Waliwo omuntu ayinza okubuuza n'agamba nti ebiseera ebisinga batugamba nti bw'oteekamu ekingi era ofuna kingi. Eno embeera etera kukozesebwa mu kintu nga baagala bakusikirize obeeko ky'oteekamu katugeze ng'ensimbi. Naye kankugereze institutions ezisinga nga bw'olaba banking institutions. Banka zino ziggulwawo abantu naye ng'ebiseera ebisinga tebalina nsimbi. Naye bakozesa akatono ke balina ne basobola okufuna ensimbi nga bazikuŋŋaanyamu ffe ze tuba tuterekayo ne basobola okufuna ekingi. Mu bintu katugeze era ng'okusoma bw'oteekamu obudde ng'oteekamu ng'oconcentratinga ne bw'oba osomye ekintu kitono ojja kulaba nga productivity y'ekyo ky'oli mu kusoma yeeyongera. Obadde okimanyi nti okubeera omusuubuzi ensangi zino kati katugeze nga engeri gye kiri nti ekirwadde eky'amaanyi kyasalako ensi yonna tikikyetaagisa nnyo kubanga omuntu otambula obanga osiiba ku nnyonyi n'otambula obanga osiiba mu takisi n'ova ku district emu n'ogenda mu ndala. Wabula olina okupaying attention ku budetails obutonotono n'obanga osobola okubanga osigala ne ku dduuka lyo n'okola emirimu gye emirala ate n'obanga ofuna kinene okusinziira ku ekyo ky'oba otaddemu. Kakibeere ku mirimu gyennyini gy'okola oba gye tukola tekyetaagisa kuteekamu effort nnene nnyo oba n'omala essaawa nnyingi nnyo ng'okola nga gwolowooza nti kyekireeta obugagga. Effort eyo gy'onaanya entono gy'oteekamu ye matalinga era yekufunisa ekinene ky'oyagala. Nze nnyumirwa nnyo okulaba omwami ono Mayweather ng'akuba ekikonde kuba nina tactic oba akakodyo ke namuyigako kali kamu nti ye akulaga nti bw'oba opponent we obanga muzannya mwemu n'ekikonde ye afuba okulaba nga bw'aba akuba ekikonde kye akuba bikonde bigenda muletesa points. So si kubeera nga akasuka ebikonde buli kaseera. Buli muntu yenna yandyagadde abeere n'omubiri omulungi nga buli omu wamutunulako kwegamba yeegombesa. Naye mukimanyi nti okubeera mu gym ng'oyagala okufuna omubiri omulungi tekyetaagisa
wabula olina okupayinga attention ku details obutonotono n'endyayo yennyini yekufunisa ekyo. Kugamba kibeera kintu kya bulijjo nti ekikufunisa ekyo ky'oba oyagala. N'ekirala kankuweyo example. Mukimanyi nti ensiri kawuka katono nnyo. Naye okimanyi nti kasobola okukuluma ggwe omuntu akasinga emirundi 10 obunene ate ne kakulwaza. Rule eno ya 80-20% erina ekintu kyensanyusaako nti ebanga demo switch. So mu buli kyokola nkusaba ekintu kimu naawe gezaako okozese 80-20% rule eno. Nga kyoba oconcentratingako oba kyoba osako essira nti oteekamu ebintu amaanyi matono naye nga productivity y'ekintu kyotaddemu egenda kuba nga yenkanankana ebitundu 80 ku 100. Ojja kulaba nga byokola bitambula bulungi. Mubeere bulungi bantu bange.